njule tukutegeera amanya deni oluvannyuma tujja kuwa akazindaalo naawe oyogereko ku lw'obulungi bwa Grace kiki ekibaddewo Grace abadde kijjoli ne mu mbeera bwotyo. Bwe tunaamala mukwano gw'omugenzi tulina ttiimu mukono musician abayimbi okuva emukono. Abayimbi b'emukono bajja kujja bonna wano deni oluvannyuma beerondemu omwogezi omu ajja ayogere ku lw'abanne bonna kubanga abayimbi b'emukono abo twabadde nab'ekiro ebintu byonna gye baava ne Grace ne babyogera akawonvu n'akagga. N'olwekyo kiba kya buvunaanyizibwa oba kiba kya bulyazaamaanyi obutabawa kazindaalo okubaako kye boogera nabo oba oliawo ku bulamu bwa Grace oba ne gyenvudde waabwe. Bwe tunaamala abayimbi okuva emukono tulina omuntu ow'enkizo gwe tujja okuwa omukisa mpozi eyalafubanye nnyo okulaba nga obulamu bwa Grace abuzza engulu eyamututte mu ddwaliro naye atubulira ebiki ebiriwo oyo nga ye Hassan Ndugga. Then Hassan Ndugga bw'anaamala tugenda kuzzaako chairman Wuma Uganda Musician Association ya oyo chairman wa Wuma ajja kujja. Then mugenzi omumanyi kochi obadde owulira Grace ngabo tumutumbula kakati ye teyayagalanga eŋŋambo kugamba olugambo okumubulira ekintu nti kakati kino oba ono yakikwogeddewo ebyo tayagala kubimanya yatayagala kubiwulira yagala yenyini eprovingire ekyabaya kyenyini tawuliriza ŋŋambo nane bwomubulira ate agwagwanyiza n'okunyiigira ate obimugamba kuba kutabula yagala kumutabula yayagala yenyini ye yaba abyekolaki abyewulirira n'okubyefuna yenyini oba ye n'abyenoonyerezako gayiyeyi. Ekigambo kisembala ku luguudo bafunira accident bagamba oluguudo kakati enguudo zitufuukidde enguudo zitufuukidde enguudo bannange enguudo zitumalako abantu bafa bannange batukolera enguudo batuyambire ddala batukolera enguudo kale olaba eri gye bafiiridde semuto yeri industry kundi kugamba kakundu kati industry ya Uganda bandi bade nyini bakola ki bagamba ebitali ya musale sija musale kuba factory zero nyinyi siza musale factory zero mpitirivu alina malala nakama era kyo bola kati wano kugamba kitawa muzala wa musiwa nango mwana wa muganda we kitawo yandibadde wadde okukola ekyo kumuzika wayagala okumuzika naye olw'okuba nti kati wano yakulira kitawe ne nnyina basalawo bagamba mwana akole ki Buganda kikirizibwa okuzikira ku Bukojja kakati yeye nnyini buno si Bukojja Bukojja yeri gye batuzaala ero wano wa kitaawe maama we ono muganda wa maama we ono maama we ddala wano wa kitaawe wazikiddwa si Bukojja buleri gye bazaala maama we lwebagita Obukojja naye kati wano watuli wano kitaawe nizo zikolebwa ku Bukojja kitaawe yagamba ki tewaba misize gyonna gikolebwawo okujjako Bukojja yekolebwa emizizo tewalira tuziikanga badde maze ebbanga kinatola mugenzi kale ebbanga libadde eriwezeeko nga ya myezi ngambe kale guno omwaka bukyakutandika gambe guno omwaka bukyakutandika olibadde ne Grace munyamyamu kale nze sibeera nnyo wano waka wano kubanga neesuddeko akabaala kati ayinza okujja oluusi nakugamba
nga siriiwo sitegedde omugenzi wano wetuli wano wali weyakugamba mwana wa muganda w'oyo omukyalo oyo mwanyina zonna ali awo kakati oyo omwana ajja kulya wano wa maama w'omuto era wabadde ava okusomanga batulanya yeyongerako ye mumaaso ataka okuyimba abadde alina mukwaya za caaki abadde aziyingira era ataka okuyimba bwatyo ng'atandikira mu kwaya ekitegeeza gwe omulaba akulumudde wano waguludde wano oba ng'akulidde wano weyakubira yiiti ebiseera ebyo yakuba yiiti kati twali tetukisuubira kubanga yali ayimbanga mu caaki kyaki naye twagenda okukiwulya kuba naffe tetwakimanya bulungi naye twagenda okukiwulya ate tasokufuuka mwiza ate watandisina waliwo abankwatako nange batako tonnanywa twakisanyukira nnyo tusanyukira ddala ebiseera ebisinga abayimbi bano wakuba yiiti afuna amala neerabira wajje yava n'alabika okwiragirako njule tukutegeera amannya deni oluvannyuma tujja kuwa akazindaalo naawe oyogereko ku lw'obulungi bwa Grace kiki ekibaddewo Grace abadde kijoli ne mu mbeera bwotyo bwe tunaamala mukwano gw'omugenzi tulina ttiimu mukono musician abayimbi okuva emukono abayimbi b'emukono bajja kujja bonna wano deni oluvannyuma beerondemu omwogezi omu ajja ayogere ku lw'abanne bonna kubanga abayimbi b'emukono abo twabadde nab'ekiro ebintu byonna gye baava ne Grace ne babyogera akawonvu n'akagga n'olwekyo kiba kya buvunaanyizibwa oba kiba kya bulyazaamaanyi obutabawa kazindaalo okubaako kye boogera nabo oba oli awo ku bulamu bwa Grace oba ne gyenvudde waabwe. Bwe tunaamala abayimbi okuva emukono tulina omuntu ow'enkizo gwe tujja okuwa omukisa mpozi eyalafubanye nnyo okulaba nga obulamu bwa Grace abuzza engulu eyamututte mu ddwaliro naye atubulira ebiki ebiriwo oyo nga ye Hassan Ndugga. Then Hassan Ndugga bw'anaamala tugenda kuzzaako chairman Wuma Uganda Musician Association oyo chairman wa Wuma ajja kujja.